n'okukyala. Nze ndaba byakubagiza kukyalira ku bakazi mu katale era ababaka ba palamenti ab'eggulu nawulidde baga nti oda pepa ekyusibwe etuteekebweko tusome ripoota ekwata ku kino ekwata ku nodding disease ekwata ku kino nga byonna tebiriiko. Ekirala Mwenyayo medical camp oba mugendo kubyogerera. Bagambye nti bayise commission etuule eggulu. Under normal circumstance commission yetuula netegeka eggulu. Naye kino ekigaali kati kyekisika endogoyi. Parliament yagenze etuule eggulu commission eryoka etuuleyo. Kakati ani yatulagidde tugendeyo nga commission si eyasoose otuula. Oba kusawa yakakati buli mubaka wa parliament abeera chairperson nze mbadde chairperson wa committee. Oteekwa okubeera member wa business committee mwe musalawo order paper. Namala ku business committee emyaka 2 n'ekitundu tebampitako wadde olunaku olututuule tukole order paper nenga order paper efuluma. Nti abantu bali ggulu naye tebamanyi na order paper gye bakolerako ani yagifulumizza. Ekyamazima saagala mbalimbe mbu ssente ezaali tuleeseeyo twalizimbyemu amasomero nedda. Bwe bamala otema budget nibagamba zino ssente za parliament ziba za parliament. Naye committee Kabanda akimanyi nga bwe nange bwe nzimanyi tezikyagenda kuba tewali ssente. Committee za parliament zirina parliamentary work okukola tezikyakola zitudde kuba tewali ki ssente. Kwe kugamba osobola okuba nga mulina omuntu nga waliwo okugenda mu byekika okugenda okwaza lubaale simanyi ogenda okola ki nga bikulu naye nga ate waliwo okuweerera abaana. Kati ssente bwe zitabaawo naye ate jjajja ng'agamba ti abaana batuule naye tulina ogenda tujja amagumba ga munnaffe gwe twaziika egindi teyasiimawo tugasengule tugazza egindi. Omugamba naye jjajja ebyetaago bya famire obisoosowaza otya? Obisoosowaza otya? Kakati kankubuulire waliwo agasajja agabbi agajapaani agasajja kale n'agakazi agabbi ejapaani gareidinga bagayitanga gamarauders gareidinga ensi eno mu second world war ne gabba ebintu by'Abamerika bingi. Kakati gundi second world war bwaggwa agasajja ago ne gategekayo bannakatemba abayimbi baki ne bagenda mu Amerika okuyisa ebivvulu mbu okulaga Japaani bweyagala ennyo Abamerika. Kakati ebivvulu ebyo nga babiyita kabuki ne bagenda kwegamba bazinireeyo bekyangireeyo baterebera bize bali bye bababba. Abamerika we bajja ekigambo mu political science waabwe kye bayita kabuki politics. Mu luzungu bagiyita grandstanding politics. Nti gw'abantu bw'oba omaze okubakolokota you were raider marauda you do kabuki politics. Genda yo obasasamaze okolotya kwegamba oterobeera bize biri gali agasajja agajapaani kye galiko gali gamaze okuraidinga abantu gababyebye gabasese gakozeekoze ebintuntu kati ne gagenda ne gakwata obubinjabinja bw'abantu abazanyi bakatemba bagende mu Amerika basasamaze. So kati ekyo ekigambo kyafuuka kya luzungu bakiyita kabuki politics ne mu political science kyekiri oba grandstanding oba Abangereza kye bayita politics of posturing. Kwegamba n'ogenda n'okolaakola ebintu ngono byabala banange mulaba bakyoli bwe tubaagala ennyo. Wano juzi parliament yatuuza olukiiko lunene ennyo e Munyonyo. Tuyiteko e Munyonyo wali tulabe bannansi abaagaggawala ennyo olw'olukiiko olwo. Omukulu ono ayogedde ku lwa Kyogamu nti ku nkomerero ya byonna auditor general agenda okumaliriza ng'agamba bano kye baakola era bye bijja ovaamu. Gundi yafuna ssente teyagenda, gundi yafuna ssente yamalayo ennaku 3 kuba baŋŋambye nti baasi ezitwala ate zizza abamu anti ntuuse kati ate nkoze eki nkomyewo omukolo gwo ngutuuseeko. N'olwekyo that kabuki politics is what is happening in eggulu. Naye ekikulu kiri nti kabuki genda okinoonya grandstanding politics
just genda olituka nalaba tenti weziri nze nkomye wano maze okubagiza ate sebo tebabawadde na nyingi 1.6 million shillings nyingi nnyo nyingi ng'owulira naye omuntu agamba nti genda eggulu weesuze weeriisa ekyeggulo kakati tulabye nnyo nti mu kiseera kino bannange kintu ekyagudde ekitezi nyingi naye ate ntono ogenda eggulu nga weevuze ne weetwala n'osula n'okola babavuga kakati kankubulire ekintu ekyagwa ekiteezi kyanneewuunyisa nti ne mu ggwanga tetwagamba nako wadde nti nno tuseeko ku mirongo ku fulaga mu palamenti kyayogererwa mu matter of national importance wadde okuteekayo akakiiko kakati Kampala eri mu crisis olugira ne bagamba ebisaaniiko tubitwaleko emukono tubitwaleko entebe tubitwaleko egundi oba ebyo bagenda oteesaako singa olaba bizinensi gye twayimiriza mu house nga kwe kuli n'ekiteeso ekiriko nti nno kino ekiteeso bannansi we bakiteekawo kirina ababaka ba palamenti kasita basayininga ne bawera tewali bizinensi ndala egenda mu maaso okugjako okusooka kyo okukimaliriza kati bali kabuki gareiders nga bwegambye gali agajapani bano si ndooza bano tebakola nga bali abajapani naye enkola y'ebyobufuzi bye bakola kabuki politics oyo ow'okusiriwaza obusiriwaza abantu bwe tuze eggulu bannange ab'eggulu tubagala nnyo njagala mbabuulire ono kabuki agenda kwetooloola bannange si weggulu yokka ne Masaka agenda kutuuka bagenda mu north mu eastern mu western ne central gye bayita central nze gye mpita Buganda bagende Masaka. Omukyala Rosa Parks bwe yayingira mu baasi n'agaana okuyimirira ng'omuzungu azze n'ateekawo boycott ne yeediima era baamusekerera ne bagamba awo akoze ki akozeewo ki bw'olaba ebintu ba Mahatma Gandhi bye baakola ebya boycott oluusi speaking louder n'okusinga bwe twaligenze wali. By the way, that is why we are having this debate. Nze sijja genda mu kabuki abagenda okola grandstanding politics bagende bamukole nabo bamanyi nti bali mu kuyisa bivulu. Nze nagamba era mpulidde mwanyinazaawo abyogerako kyenvudde simuddamu Kyakiru yagamba bw'obanga olina gy'olaga ng'olugendo ate lukulu si buli mbwa ekuboggoleranga nti oyimiriranga n'ogikasukira amayinja because bw'olikola ekyo togenda kutuuka gy'okola ki gy'olaga. Some things we choose nze waliwo ebintu ebimu abantu bye banjogerako because bw'oyingira mu politics one thing you must do naddala opposition you must develop a hard skin against propagandist. Okay. So sirowooza n'akatono nti boycott ebadde useless. It has made a very big statement. Tubagamba tukoye kabuki bwe tubanga twagala okwogera ku bintu bya Northern Uganda Parliament etuule report zonna zonna zibadde ziri pending ezikwata ku Northern Uganda tuzijjeyo tuzisomeyo. Ekirala bwe tubanga twetaaga regional parliaments kati tutuuse buli kintu decentralization tugenze tumunonayo mpola. Luli edda ng'osanga omuntu ava ku bubaka bwa parliament Mau n'agenda abeere chairman wa district. Kati omuntu ava ku chairman wa district afuka omubaka wa parliament kubanga decentralization tumuse ba MP bakiridde eggulu kukola mirimu gy'abakansala naye na kino kikirize nkyogere abantu baffe in fact tulyose ne tutagenda barweyidinza olwaleero ofisi za NUP n'ebyalo ne bakwata abantu baffe ab'NUP ne babatwala mu makooti eggulu ne babarimandinga ne babagamba nti mwazedde emisango naye ng'ekigenda bagamba nti abantu b'NUP bonna tubasibe bajja kwekalakaasa enkya nga nze ŋŋenda mwoyo kabuki bamarawudazi bagende be bamanyi lwaki baagala osasamaza eggwanga. Ekigambo nakyogedde dda era kyemmaliriza nakyo twezuule
buli omu bw'anaamala okwezuula ajja kumanya ddi lwakola ekintu lwaki akikola. Yagambye ekyo abagenzi bazanya byabufuzi n'abatagenze bazanya byabufuzi. n'olwekyo kyebuleka nti fe abagoberezi Yes. twezuule. Yes. Okay. bonna mulokwezuula tusobole okubabuuza ebibuuzo. ate twalizanye bya Honorable Kabanda ku lwa gavumenti batumaliriza. Honorable Mboze polampola. Omukulu kyayogedde kituufu. Honorable byabufuzi kubanga era tuli byabufuzi. Tukufunye katuvudde. Nze siri munaddiini siri musawo mu Uganda nkola byabufuzi. Sikukyusa gwanzi. Njagala Kyogereko. nze sigenda Gavumenti ono yagivaamu. njagala kwebaza Kwogera ku lwaliwa. Weni alemu. Walibadde omubuuza. Mumuleke akubire mumuleke. Ebyamawanda bituuseewa. Omukulembeze yaboggodde. Omamaliriza. bwe nayogedde ku ssente z'embaala ezitazzibwa baagala nti buli mbwa eyitawo togiboggolera. Si buli kabwaka kuboggolera ng'oyimirira n'okakuba amayinja. Ssente tezadda Tolituuka gy'ogenda. ate Si buli kabwaka kuboggolera Kutamisa mujja kutamya shene. ate munnange Ddayo osome judgment owulire nze banvunaana kuzzaayo to send money through a check. Oli mulwadde, what could I do? Ova olaba seewo zaabwe. Otufa Honorable Mboze tufa kamalize. ate Si buli kabwaka boggola nti okakuba amayinja olituuka ddi gy'olaga. ate awali omugenge Tubafunyizaawo olugalo. tofunyizaawo ngalo. Omukulu yaboggodde. awali omugenge Tubuulire wapira ngalo. wagamba ki? buli lwolaba nga omuntu atandise okukayana omanya eggumba limusimbye. naye nze Imam Kasozi atuwadde ekintu wano ekyokuyigirako eri abo ba spectators abatunuulira ebyobufuzi ababizanya n'ababiramula n'abali mu baasi edduka bo nga tebawaana driver ono nga yalina okubalwanako nga bo actually nagezaako bali bagenda okunkuba nali mu baasi kati driver n'awa bribe wa traffic ng'abadde atuvuga bubi ni complaininga ate abasaabaze ne okwogera badde sikiraba ati musabeewo olowooza saakirabye abadde ampaka information akalungi nnyo. olowooza saakirabye Imam Kasozi nenda mwadde kula gavumenti akubire naye. Imam Kasozi wayagadde muwa mukisa gwe gwakusembayo ng'olina ofunayo omulala jajungulule. Imam Kasozi wabula mwami ennaku zino okubiriza bya ddala. agenda kukyayibwa Toswalako. agenda kukyayibwa ffe abali mu gavumenti. tugenda kukyawa kubanga ogambye ogenda tuzanya byabufuzi naye kimanyi nti n'aba opposition nabo bagenda kukyawa. kakati yono abeera ye lw'omusana gwabadde akugamba nti bali abali mu baasi banyiigira nnyo ate ono ali emabega akubidde poliisi ataase obulamu bwabwe. ffe tugenda kukukyawo yasatulukuka kakati ndowooza egenda esatulukidde ddala nga bwe bagambye nti ndowooza kakati egenda kuvaamu ebibiina bisatu. Bweba eri enasobola okusigalawo. Anti ejja kusigala ate ejja kusigala naye ekibuuzo ekinene abantu kyemutata kwebuuza ddala mu Uganda mulimu political parties. Manyi abazirimu mujaga nti ye yadde ezeewandiisiza nnyingi naye teziwera 3 nya 5 sisuubira nti 5 ziwera. Political party eba ne ideology oba simanyi bandowooza aba ideology nkiyite endowooza kwe bazimbira bye batambuza. Obuzibu bwe tulina wano abantu abasinga kye bayita ideology ate slogans ze bayita ideology. Era bw'obuuza bulungi wa DP nti tubuulire ideology amwe ajaga truth and justice. Eyo si ideology eyo ogw'omubala. Bw'obuuza ab'NRM bajja kugamba patriotism oba bwe batyo
nogwo nagwo eyo nayo patriotism is not an ideology. Bw'onaabuuza aba UPC enkadde bajja everywhere n'abalala nti ekivaamu obuzibu. Ekyokubiri, parties nyingi nazo eziri mu Uganda n'enkadde ng'ozitaddeko zetwasangawo ezo zenkugamba tebaazi omulamwa gwazo tegwalikira kubanga zaali reactionary. KBNRM it is a reaction. Embeera ekozebwa eki tugenze mu nsiko. Oyanukula embeera ebaddewo. Bw'ogenda mu FDC the same. Bw'onoonya DP yennyini DP nayo kye same. Uganda People's Congress nayo kyekimu. Reactionary. Nti embeera ebaddewo yebaleetera. Ekitegeeza nti abantu tebasooka kutuula wansi ne balowooza ne bagamba nti tutambuze. So olwali bw'ombuuza nti mu Uganda mulimu political parties nze kugaa nti nedda. Mulimu ennaku zino kati twayanguyizibwa babiyita bisinde. PLU. Byebyanukula embeera eyo ebaddewo. Kati mu bisinde bwe biba bizze ng'ate ne bijjira mu nsi zino ezaffe zemuyita ezikyakula. Bazikyakula endowooza simanyi tekikulikika bulungi ezikyakula nakyo kinene. Owulidde ezitandika ensi zaffe ezinga zino zitandika butandisi tezikula zirina obuzibu obwo. Kati zeesanga nti embeera efaanana bwetyo tetera kuwa bantu buvunaanyizibwa bumala. Kati buli omu anoonya bifo. Politics waawa n'asinga wa bifo. Era kyova olaba baga nti ekozi gwe toli mu byabufuzi. Nze sisuubira nti waliwo omuntu atali mu byabufuzi. Buli omu abaamu. Naye abantu bye basinga okuyita ebyobufuzi bye bino ebyokuvuganya. Active participation ey'okuvuganya. Naye active participation ey'okwogerako ne bawa ebirowoozo eby'amaanyi ebyabadde bizimba abantu bakola ki. Ate kati nga bwe ngambye obeera mu nsi zino edda abantu abaakolanga ebyo baabeeranga bemuyita abayivu. Naye kakati yunivasite zonna zaafa mu birowoozo. Era obuuza need a student oli oyo need a student oyo owabali mu bwetaavu yali need a student. Era mubuuza nga tusa okyali nide owulidde kuba eyo yetulyo gyakoze yalisooka naye era n'awangula owagidi president ng'ali nide abeetaavu. Era ne bamuwa kyolabira ddala omuntu waba mwetaavu tebamuwa bukulembeze. Apaana tebamanya bamu bafuna obuzibu lwakuba nti yabalimba kuba byatuuka n'akola tebyalaga nti yali nidi yali abalimba. Nolwekyo bwe buzibu obunene. Kakati kiki ekitutuusa ku mbeera mwetuli. Bano bonna bano baali beetabyeko mu byobufuzi ebyokuvuganya. Naye nange nze ndi wa byafuzi naye siri byakuvuganya. Ababyobufuzi ebyokuvuganya bemuyita abakulembeze Abafirika n'ensi ezo ezikyali ento balina obubonero busatu characteristics. Akasooka balimba nnyo abantu be bakulembera. Balimba okukamala. Naye ate munnange be balimba nabo ne bakkiriza obulimba obwo. Lwakuba abasinga be balimba nabo bammere ya leero. Betuyita survivors. Ekyokubiri batya nnyo abantu be bakulembera. Bw'oba oyagala okutyoka okutegeera ate wano mu Uganda kati kwayitirira kumpi ne chairman w'RC1 ng'avuga kagaali ennaku zino ayagala afune ate akagaali akaliko obutaala akamugulira ekkubo. Ekikola ekyo kutya batya abantu.
pulezidenti bw'aba yeetegeka okuva entebe ne basiba emuluwako zonna kasajja etaje natandika ogitegeka ne batandika okusiba ki olaba basiba abantu ne ku luguudo lwetusasulire sente twanguwe wasasudde sente zo ne bazikugjako nga bamanyi nti oyanguwe ne bakusiba eddakikaaga esente zo baba batuteeza bwereere lwakutya abantu bebakulembera. Ensonga eyokusatu ngambye balimba batya, ekyokusatu babba abantu they so mukutandikawo ekibiina kino Imam okwanjagala kuva olabira danga bulimba ennyo bulimba anti FDC kyeyalikoze FDC Katonga ne FDC Najjanankumbi bali badde kati basibye emigugu kugenda kwetondera Mugisha muntu kati bamwetondere bagende nti twakusobya nnyo twalaba bibi tukomyewo bonna ne bagenda bantu bali bagenda bageze mu anti oba okumugayira yakomewo mu FDC twakola ki kubanga bye bamwogerera byebizuuse era yalinga mulaguzi yagamba time will tell nkutadde Imam Charles Romushan bw'owulidde aba People's Front for Freedom PFF kyekikujjidde ekigambo kyolina okunoonyamu is the word front olwira ne mukulu Museveni akikozesa the foronasi Front for National Salvation ekigambo kye bataleese is united because the doctrine yandabadde the united front but a front then ne baleetamu n'ekigambo peoples those two words so they are codes ekibiina kyebaleese code they are codes okugamba People's Front for Freedom freedom obireke wali nkugambye mukulu Museveni yakozesa United Front for National Salvation Front yes katukwate ekigambo front kijjeemu then katawa ne baleetawo peoples kati bwogoberera mu Israeli no mu Palestine waliyo the Palestinian Liberation Organization most liberation organizations ezaaliwo eyo mu Asia eyo zaalimu peoples the either popular or peoples kati nga ya China the army of China is the People's Liberation Army simanya batuli wamu kingeza okulaga the import of peoples so kati ebigambo bibiri ebyo peoples ne front are codes question eri bazuwani codes no yes walugwe bazuwa you see you can oyinza okukozesa platform legally umulambo unoguvuga n'ogusuula ku kkubo legally no sinogusuula ku kkubo amawulire ne gawandika naye ng'ogwo omulambo guliko code okay kyezo oyizo butantegeera nga ovuze omulambo noweefula agusudde ku kkubo naye nga banaatandika okuguwandiikako nti omulambo guno gwagudde ku kkubo ne banaaguwandiikako bijja kuvaako oli naategeera ekitegeeza n'akola kyalina okukola awo oba tonfunye bulungi waliwo omusajja yasomanga ebirango ku UBC ku Radio Uganda naye nga gwomanyi mu birango ebyo bw'olawuliramu ekirango bwekiti because intelligence tebeera na capacity egenda kucekinga buli kirango yebeero it's a very innocent era naye gwobeera ku birango bw'owulira nti Kabanda alanga ente yagudde mu kinya kati gwe n'otegeera ekyo kitegeeza genda emundu gye muzikwese oba zituuse oba mugende muzijjeyo mu birango naye nga kyo kyaze mu birango naye nga Kabanda alanga nti ente yabuze musasira n'omusasira naye kwe Kabanda tabeerangako nante kakati gwe Romushana bw'obeera ku radio buli lunaku
bwowulira nti kabandalanga ente yabuze n'omanya kati gwe n'omanya nti kati ebiseera ebyogenda kukima emundu bikoze bituuse. So noonya ekyo. Ekyokubiri, Kizza Besigye yayagala awambe FDC naye ate nga tayagala kugiwamba kugenda mu kalulu. That's very important because initially bakola FDC bagende mu kalulu balemese NRA okubeera ne 2/3 mu parliament, right? Kakati Kizza Besigye ebyobululu agamba tebikyakola. We should go for an uprising, but at the same time ate ayagala awambe FDC. Ajiweru kwabo kakati ate nga nalukwa gwayagala okujiwa tayagala kwesimba okubwa president agala kola bulodu wali nawira nga akyogera Butambala. I was there ku mukolo gwa Muwanga Kivumbi. Ayinza okuba yali ategezaawo Mulodu. It's a code buganta omulodu wali mwabalooza ngenda kwesimba okubwa president sijja. It was also a code bakitegeera kakati tayagala ku beera president ate awamba ekibiina naye ekyo kyagaana. Then bwe kigaana n'ayagala akidestroying. You see population ekiveeko twala abadde akipaintinga bubi nnyo naye nga ate tayagala kwesimbawo. Naye omulonde gwoliko balonda bulonde bali be bamwerondera aba-FDC be bamwerondera kulondani omulonde gwogaa nti tayagala kwesimbawo nokugamba kwesimba ku bwa president. You see okulembera ekibiina to do what? You want to be a president of the party to do what? Really to go understand for chairman LC5 kakati abakulembera olwakaseera kano bomala okuyita mayengo gabali. I'm talking about FDC bali bagala bawambe FDC naye nga ate bagala bagiwamba agiweru kwagwa ate nga tayagala kwesimba ku bwa president. Okay. Besigye nga takkiririza mu kalulu bali atayagala awambe ekibiina ekyo nekigaana kati n'asalamu akidestroying ekyo nakyo nekikola ki nekigaana kakati kyagenda okukola kwe kuregisteringa kibiina but at the same time ayita yagala kwesimba nga sinnavaayo wo ongambe nti bino bitegeeza koodi zino twavuddeyo dda twavuddeyo dda ente njagala omulabi wange omugondeze kwaga agambye bwagamba people's front for freedom front code people's code eddawa tobalaba nga bali mu kooti tebabalese kuva mu kooti luzira naye bateekako emisango ya treason. Katugenda obuuzi Museveni yabakwatidde ki yalabye eki now so kati bataddeyo erinnya mu electoral commission kuwandiisa kibiina. They have just booked a name. Bino bimugamba nti bawandiise ekibiina olimba. That's incorrect. Kyebakoze babuukinze erinnya kyebagamba tewabaawo akozesa erinnya lino asigambe tebawandisa ngambye nti batandise kunteekateeka. But gwokukola ekyo okuregisteringa kibiina electoral commission yeyina okukkiriza. So gyogamba nti ekubba obululu newa mukulu Museveni kati egenda kukkiriza etya leero mu myezi 6 mu myezi 4 okukola emmoloka enajjawo Museveni. You get? Because yegenda okuverifyinga signatures oba ozina yegenda okuverifyinga oba you are in all regions of Uganda yegenda okuverifyinga oba enemu ebyabakyala ebyabayusi eteekanga bwerigamba you go and read that law. Then finally the tebagala bakolagane n'abalala but at the same time tebagala kwegatta ku balala. You get? They are saying FDC ndozo bado ulira wafulugutu abaddewo ku main news zammwe za NBS main news ngagamba bo najja nankumbi bamulya tebagala kukolagana na other political formations. Bo baba Besigye bagala okukolagana na other political formations ate tebagala kujoininga political formations. Ono kyabadde akugamba you have ANT kulwaki temugenda mu ANT nimwesimbayo if you are looking for the flag. So they don't want to do that. Amale kusaba busekende mwe kuddayo ewa Imam Kasozi bagenda nti bulimba. Yeah, but mayagala collecting my elder Imam Kasozi
nze kwesimba ku bwa guild president as a student bali bajjewo allowances za students Romushano ogeze mulamu ogwo guveko ebyanide bibyo byawedde kasa wesimba tewafoka guild president atayagala nkulumbe agambye ni mulimba tagambye gwe abadde akulaga mujja kumbuza mudde ku mulamu omulala totegeeza you are not that sharp to remain stable owatukolera nedda teweewa mulama gugwa kyekyenidde yakikonyeko obukonyi ngalaga engeri gyewafuuka omukulembeze era tusigwe gwayise omulimba abadde annyonnyola abalala sagala omukwate bubi omukulu honorable Kabanda bw'owuliriza ya People's Front for Freedom nti ye gaali FDC Katonga Road gyereeta kikuwadde ki kuba oli omumye freedom oli omumye freedom mwana wandisa front ojja tugwamu abadajja kuntwala ewalala era linda bwana wandisa front ku Twitter ye ojja kumulanga alonkinze Piero yitotidde PFF ejja PPF omanyi PFF waliwo PPF eno nebagisimba necupa ngaeyo kya abalwala endwadde eyo eyo muveeyo kyo bakita PFF naye naye bamugamba nti peraawo naye kulwaki toyagala abaddizi siza baddiza because ovaawo no obeera oba otupromotinze omuntu ne bwakuyita Kachoji nga yegwe Kasozi gwe tonyiiganga kasita ayingira ggulu singa agenze ggulu mu parliamentary session Kachoji azikamu gwe tonyiiganga kasita babanga oli agezezzaako oba bubi oba bulungi kasita olaba nga waalagaawo era abantu ne batuyita piraawo nsanyuka kiba kiraga nti nno bagoberera agoberera naye nga ekimukuleetesa okuvuma aba akutidde bw'aba takutidde akuyitanga bwasanga naye njagala kuyozayoza retired Colonel Dr. Kiza Besigye. Omanyi Dr. Kiza Besigye aludde mu bizibu bingi nnyo naye ndowooza ku luno awangudde. Mwami Romushana, Honorable Romushana ye agambye nti ebigambo byajjeemu bibiri People's ne Front ze code bibiri beerabiddeyo united kati ate ze si kyenzigyeemu mu byonna bye bawandiisiza kati nze mu PFF ate nzigyeemu ekisembyeyo freedom kati sijjeemu Front People's nzigyeemu freedom. Omanyi gwobeere ne bbalibbali naye tomanyi ffe tubeereyo n'ababaka ba palamenti naddala bamwijuke ono w'Ekabaale municipality yani Kamala Nicholas Nabbosi n'amanya Besigye abadde alina ebizibu okuva mu NRA mu nsiko. Jjukira ne mu NRA yabeeyungako bweyunzi si y'omu ku abo abaagitandika yali Nairobi kati buli lwe yavangayo okubaako ekintu kyayogera bali abamusookayo nga bamugamba mwakajja shut up kati nga kimuluma n'avaayo ng'era kimulumira ddala nga buli lwagenda okubaako kyayogera nga bano batumwine bamugamba kati guyogera ki bano aba 27 41 bye balina okusooka okwogera gwe nga tolunaba nakuvaamu kigambo kyonna kubanga gwe wava eri Nairobi n'odduka n'ojja n'otusanga busanzi mu nsiko yaffe n'olwekyo gwe abantu bwe baba boogeranga gw'olindangako kati n'avaayo reform now reform agenda biri twabyogerako luli era ne FDC bw'ogenda mu biwandiiko si yagitandika taliimu era baba bakunyumiza
bano bamuzuki kibaluma nnyo naawe ababaka b'ensomyi bamanya n'abalala gurupu emu eya pafo n'abalala batuula abamu ne batuula seeta I think ku riders abalala ne batuula nabosa sebugwawo bani David Procol na Mugisha Muntu ne timu eno kati bo be bagenda timu emu zeegatta ne zigenda ne South Africa okwegayirira Dr. Kizza Besigye ajje akulemberemu olutabaalo you remember kati buli kiseera kyonna babadde bajjukiza bano abantu ababadde bamubeerako bamwesuke baani but where were you when we were going to South Africa to convince Besigye to come and contest? You see, when we are talking, some of you must keep quiet. Kati ne Besigye kimuteeka mu mbeera nti naye he was recruited ekintu si kike FDC naye si ye bawandiika bamuyita buyisi n'osanga kiwedde twafumbye dda akatogo kaffe naye jangu katujulire waliwo abakafumbye n'abanoonyeza muwogo n'ebijanjalo n'enku kakati Besigye afunye freedom gy'otalabangako kubanga ne mu FDC muno era abaddemu nga bamulangira basesiri ogwalo badde totera bawulira olumu nga beegwe I started FDC where was he nogaba naye kakati nange bankubiddemu kyova olaba ye abadde tafunirangayo mirembe ng'ekintu kyonna bwe kiggwadduka n'akolawo ekintu ekirala be balina FOC ng'alwanagana nnyo amalewo FDC Besigye mwennyini kubanga badde bamulangira FOC manya what ng'aleeta ebintuntu ng'aleeta ebintuntu people's government bano mu babadde ba minisita n'abalala ng'olaba ekintu kyonna kyakola kyakusaanikira ki FDC era ebyo byonna twabyogerako last Tuesday n'ebyokufuluma Mugisha Muntu nga bamuyita mall tebyatandikibwa Nandala Mafaali so wano olabira ddala nti ye bwongo obuli emabega wa kino kyonna era kino kiki afunye emirembe freedom bano balina ekigambo kye batera okwogera nti twateera embundu tukateera embundu twagira obwegerero twatunga obugambiro naye mwe mukikyusa twateera embundu twafuna obwogerero simu abeeni ali musimu mwogereeki tukateera embundu twagira obugambiro omuturu ng'oyogererawo luli kati aga nti twakuba emundu ne tulwana ne tufuna obwogerero naye luli nga tetulina tuwogerera ne kati naffe tutuula ku mmeeza kakati Besigye akubye emundu ye egguse afunye obuki agenda kufuna obwogerero era bino byonna byotunuulira Honorable Mushana akunnyonnyodde tatunuulira kubanga ayagala kubeera pulezidenti nti oba yesimbewo kuba pulezidenti ajje avuganye ayagala kubeera na kintu kye balekerawo mulangira kubanga kati bano bonna bolabe bageza okuwandiisa bandi bendabe alwana kwejjawo mwenna era nagwedde baddeko freedom for all not freedom for all freedom gyayogerako yakwejja mu FDC atunulira mwenna ebibiina byale bibisaanikidde ebiremeseza bannayuganda okufuna enkyukakyuka ndowooza gwe ebbanga lina bw'abadde ali ku Morning Breeze totera giraba nkiraba diro yasembayo okwogera ku Museveni n'okuggyako gavumenti puroguramu zonna nga babadde azikola zibadde ku Najja Nankumbi era mwami Lukwago nene mu delegates conference ewamulabye nga ayogera ku President Museveni ntiki nayogera ne ku muduumizi w'amajera gwe tuliko ntiki nti bajja kino kye baleeta kye kigenda okusiguukulula enkyukakyuka bannayuganda gye babadde tebalabangako bagenda kugiraba essanyu lye basinze okufuna Elias Lukwago yayogedde Oluwarabu n'alumalayo yayogedde ekigambo kimu kyokka inna lillahi wa inna lillahi rajiun mugambo lyakyogere gamba n'omusana akyogere babayi ekyo bw'aba kisobola gambye alwogedde ne lugwayo okisobola inna lillahi wa inna lillahi rajiun era naga nti ngenda kufaafagana era Kabuli ejjinja lye tugenda okuteeka ku Kabuli
ntaana ku kabuli eya FDC mu nnaku ey'ekitalo tuwulira ennaku tugenze kuziika omwana waffe tugenda kuziika omuntu waffe nalayi hunu oluwalabu nalumalayo yo olaba ekigendererwa kya Lukwago musanyufu nnyo okusanya wa FDC yabadde mu nnaku badaga nti tuwulire ennaku ono maama waffe n'amaziga gamukulukuta munda ku mutima awulire ennaku maama waabwe okumuzika naye tebalina kyakkola kaba muziike batutewo ekipya ekinasobola okubatuusa omanyi amagye mu lukufu kiki okusenga amagye mu lukufu kwefuula aseka naye nga toseka oli adde akaaba nga takaaba ate ye Lukwago maziga gagonya bagagonya gennyini ate ye Lukwago wennyini kanve honorable Nambozi People's Front for Freedom kikuwadde kifaananyi kyera kyakuyiga ki FDC kyereeta mbalamusizaako bassebo ne banyawo abatuwadde obudde okutulaba njagala kwaniriza ku mukadde wange Imam Kasozi mbadde naaludde omulabako nebaza Katonda amunkuumidde ekintu kino njagala kukyogerako mu ngeri bbiri esooka nti singa ebintu bibadde bigenda bulungi eyokubiri nti naye ate mu mbeera ya Uganda singa ebintu bibadde bigenda bulungi mu ggwanga twaligambye nti tulabye nnyo abantu baffe kati abantu abakulu muno bwe bagamba nti nno kati baabo abasajja bakulu n'abakazi bakulu myaka 5 batuzaala ku mirembe gy'Amini ne tujja ne tufuukira abaana ku mirembe gy'Obote the second myaka 4 egy'obulamu bwaffe ne tugimalira mu gavumenti ya Mwami Museveni ekyusa langi just is one animal that changes color like a chameleon kyova olaba nti twayingiramu enkola gye bayita Musevenism. Musevenism is nkola ebyobufuzi byonna bidependinga ku conspiracy theories. Bw'oyita ku muntu n'omubuuza ng'agamba olaba mbuuza nno kyategeeza kye kino. Bw'omuyitako n'otamubuuza nti era olabye kati era bw'atambuuziza era ategeeza kye kino. Era ne kireeta wano programs nga zino nga gwe mulimu omukulu gwe tukola ne ba propagandist nabo ne bazeeyuna okuvugirako obwongo bw'abantu. Beyond that, abantu okukola political party tekyalibadde kibi, kyalibadde kirungi. Mu nsi zonna zibeeramu ebibiina by'obufuzi bingi, naye era wabaawo bibiri ebimaajinga ne byevuganyanga. Leero bw'owulira Trump nga beevuganya ne Harris Kamala, osobola okulowooza nti mu America eriyo ebibiina bibiri, Republican Party ne Democratic Party. Si kituufu. Eriyo ne ba presidential candidate abalala. Abesimene ku independent. Eriyo mu nsi zonna in every democracy baako kye bayita the third parties. Baziyita third parties. Third parties kitegeeza nti wabeerawo ebibiina bibiri ebirina endowooza etwala abantu abasinga obungi era ebitunkanira obuyinza. Naye ne wabaawo n'ebibiina bye bayita third parties. Omulimu gwabyo bwe tuba tusoma democracy, nze nno njagala ogende enkozi okole associate degree ya democracy and development studies, kolera ddala bachelors, kubanga munange guno gwe mulimu. Bagamba third parties omulimu gwazo ki? Kwe kujjayo ebintu ebikulu. Bana ababiri bakirimanyi abavunkanira obuyinza oluusi bye baba tebalowoozezaako ne bali ne babijjayo mu ngeri y'enjawulo. Era n'oluusi abo abakola third parties baba bamanyidde ddala nti tetuzze kuvuganya twala buyinza naye tulina ensonga gye twagala ewulire. Abafuga America abasinga obungi weewaawo bakola manifesto ne boogera ku environment, naye Abamerika bamanyi nti aba Green Party bo we bakola manifesto yaabwe yonna ebeere kumpi yonna ebeere yogera ku bya butonde bwaki bwansi. Kati ngeze ensi eziwa ekitiibwa ebirowoozo bya buli muntu bagenda ne basomayo ne bagamba abasajja bano bo abasalawo nti bo olaba boogedde boogera ku environment
bagamba ki era ebintu byabwe bingi nnyo bivaayo oluvannyuma ne bikola. Bw'ogendeyo mu America oluusi bayisaayo seneta omu, oluusi batwalayo state, oluusi bayisaamu abali ku level ng'ey'abakansalas, oluusi baba ne local governments namba nga bazirimu nga be bazifuga ne bakolera eyo era nabo ne babawa ekitiibwa. Waliwo ba Libertarians, waliwo the Constitutional Party, waliyo Natural Law Party, mingi. Wano mu Uganda tulina 38 political parties eziri-registered. Wenakoma okumanya nga bano tebanabuukinga amanya ndooza katugenze mu 40. Ennaku ezo baasomayo olukoloddoli lw'abalala ne wabaawo n'abalizaavinga erinnya nga n'omu ku bo atudde waneeno. Waliwo n'omuntu omu yadduka n'alizaavinga erinnya lya People Power ng'omulamwa kubanga omanyi tukolera mu nsi y'abawakayima. So singa tuli mu nsi ya demokrasiya twalibadde tubuuza nti political party eno kyenjawulo ki kyereeta ku mmeeza, what new ideology gyezze nayo gyereese, kiki ekipya kyereeta? Freedom for all. Naye omanyi omugezi Katolubwama mu luzungu lwe yagamba nti the Democratic Party should sound as its name sounds. As it sounds. As its name sound. Nti weeyita Democratic Party naye byokola bifaanana erinnya lyo. Yes. Naye singa tugendera kumanya nti ebibiina bisoundinge as its name, twalibadde tugamba bano mu linnya lyabwe kino message kyempya gye baleeta. Ate njagala nnyo bannange bannayuganda obeewaza. Mwami Museveni ajja kuva wano. Kati tulinawo bano ba generation Z. Bannannyini nsi abakyagenda mu maaso. Mwami Museveni ajja va wano. Tulina okuyiga ekigambo ky'okukkiriza abantu babeere n'eddembe lyabwe. Tojja kyeyigiriza ng'omaze kutwala buyinza. Nti nno kaakati bw'oba tonnatwala buyinza, oli bw'aba ayagala okukola ekibiina kye tomuwa mukisa kumuwuliriza, naye ng'ogamba nti awe nditwala obuyinza ng'olwekisa ekyo nkikola ki? Nkifuna. Nedda. Demokrasi mulungi naye buli muntu amwagala akonkonye waaki? Wa munne. Kubira. Naye mu ngeri ey'okubiri eyo y'engeri ekyo kyekiri mu nsi erinnomo kyensosa okwogera kyensi erinnomo. Naye wano mu Uganda kyekiriwo ekiri mu Uganda nti waliwo omusajja yajja n'asooka monopolizinga institution za gavumenti zonna n'akomaawo n'amadiini n'agayingira. Olwaleero amadiini nago galaba. Waliyo Kampala mukadde ne wabeerayo ne Kibuli. Waliyo ne waffe Mbakatuliki Nadduli gwe baatumanga okugenda ne bayamba ne Faaza Kibuuka n'agula ettaka era n'agenda wali Namugongo atugegenyeze ddala. Manyi bw'ogende Namugongo Mukatuliki oba ogenze mugegenyeza ddala. N'agenda awo era nga Nadduli yabeera omukulu nga basponsalinga n'enjawukana mu Bukatuliki. Kakati n'ebibiina by'obufuzi birimu. What do you do omuntu bw'akubbako emmotoka yo ng'ate mubbi kkondo yagibbye n'agitema ne sipeeya? Otulawo okukuba n'otandika okukaaba amaziga, owe nfudde nnyabo banziba emmotoka, yesu okaabira emmotoka naye okwatakwata ssente n'ogula eki? N'ogula endala. Ekitegeeza owagira ekyokusatu refugees. Nze olabawo okukwatagana kwammwe ne FDC okusinziira nze ku byendaba ne byempulidde banyiniyo balina ensonga entuufu ezigamba nti ekibiina kyabwe bamba nti embwa bwe ziba zikuŋŋaanidde awo n'ozikubamu ejjinja agenda ekaaba awa omanya gy'okubye kati omuwulira akaaba omanya nedda gwe likutte okuwulira oŋŋaŋŋalanga. Njagala mweyise nga Imam Kasozi. Mulaba Imam Kasozi naye omusana muwereko ekyokulabirako bwe mweyisa naye akakkanya. Kale tugenda ku ntuula za palamenti eziri mu bitundu ebyenjawulo. Batandikidde eggulu bajja kufayo badde Masaka bajja gendako Embaale n'Embala naye zireeseewo okusika omugwa kwate abagamba nti kyanjawulo ki ekitwaza entuula zino mu bitundu ebyenjawulo ekiviirako n'okusaasaanya ensimbi. N'ababaka ba palamenti abo ne baawukana ffe tugenda ng'otunuulira nze olinga asooka nawe kubanga atandika naawe tonnagenda ggulu naawe togenda ndiwonzeka wagamba ogenda sente zafulume bazibawadde tonnagenda. Bali bagambye tebagenda okusinzira kuli leader of opposition agambye ffe tetugenda.
gwe tonagenda naawe togenda lead opposition yagambye atya yagambye atya tebagenda ne bane Katemba ali mu Uganda wano oluwoofu walwaki newunya Katemba judde wano mu Uganda onale Imam Kasozi yagambye ebintu bisatu okulimba nti naye ne bebalimba ekimusinga omulumye omukwasa ennaku nabo bakkiriza si batiitiizi yagambye nti ekisinga okunnuma nti ate ne bebalimba nabo bakkiriza ne babalimba anti kuba basavaiva kati bwotunulira abantu oli yaliko omubaka wa palamenti onalewo olwomushana onalewo Namboze mubaka wa palamenti ng'oli munnamawulire ogoberera buli kimu ne Imam Kasozi bw'oba onaakommunicatinga position yo eri palamenti otuuza lukiiko lwa bannamawulire oba okiteeka mu buwandiike yawandiisa agamba yawandiisa motion ye ngisomye giteeke wali ku screen okusinza bwe yabadde annyonyola yawandiisa motion nanti siva ku byokwogera enagamba yawandiikidde sipiika namwa n'ensonga ze nagamba lwaki tagenda gwe tofaayo oli munnamawulire era njagala ojje wali otulage ekiwandiiko kyewandiikidde Clark Senyonyi ng'awandiikira Clark lwaki ndeeta kino ababaka ba palamenti ffenna batuwadde eddala wensi zaffe sitting housing fuel ffenna tewali kusosolamu ezigenda eggulu ffenna ne bwabeera ono gokereye bukereyi tukereye bukereyi yes era onomala barometi ogenda era bwenti siyinza kuwonona nsimbi wa musolo mpulira abagamba nti bajja zijjako zijjako bujja zizeeyo kweziri baziridde edda milioni meka kasente ndeka sijja kwogera kubanga sente za palamenti ono honalebo Namboze ali wano baba wa milioni 40 baani abopposition bayiyenga omuntu mwegirimiti jana tutese kubina ebiriwo wano ndiko byenzijja tugenda ku palamenti egenze eggulu ndeeta omulamwa oleeta ensonga z'omulamwa weggulu ndeeta ensonga zange ku mulamwa ago baba wa milioni 2 mwegirimiti ababaka abamu ne bazizaayo ye teyazizaayo ate saagala nsogamba nti mulimbire kubanga bamukunyiza mu kooti wakati embaale tonyiiga nkumanya oli mu dippi mungi tontwala eyo ndimukuwuliriza byonyonyola nyonyola ababaka ba palamenti Imam Kasozi yaga nti waliwo abantu abalimba abantu naye n'abantu ekimusinza muluma nabo ne bakkiriza balimbibwe kubanga gwe bwedda wano ku press conference mu palamenti twagala okuvumirira ne sekuvumirira entuula ezo ezigenda okutuula eggulu zigenda okwonoona ensimbi z'omuwomusolo obuwumbi bwe buti ng'ate gwe ogabanye ku buwumbi already teri mubaka wa palamenti ne bwaba mu opposition ataafunye sente ezo nenze kiŋŋamba sipiika bwe yayogera ku ntuula ezo ng'azireeta leader of opposition yamwandikira ng'amwanukula era nzikula n'ayita oli munnamawulire saagala atogere naawe wakiboggwe tolina producer program wagikoze weka mugamba ateekeko ebbaluwa gye yawandiika awo nti yiino ng'ogyeko amawulire ge mwasaka nti ebbaluwa yiino eri received by the clerk kubanga clerk ffe ababaka ba palamenti yatuwandiikira okututegeeza nti wagenda kubaayo olutuula lwa palamenti era ye accounting officer wa palamenti omuwandiikira n'omugamba nti nze sigendayo era tompa
bali wali bannyonnyola bazifunye edda teekako amawulire obateekeko awo zagenze ndabye ono wenansana yani municipality wakayima musoka agambye nti zazze nono wenakaseke nanyumyanga naawe agambye zazze naye zinejjako zokka era ffe ebyalo mu palamenti tubimanyi bwe zijja nga tozikozesezza zivaako butereevu diru ezaali zivuddeko ngaomubaka tateesezza singa mu palamenti ziva ku bank account nga towadde instruction singa mu palamenti basasula science ompya singa mu palamenti basasula talking allowance singa zirejjako ntiwayogedde bali mu kulimba abantu nti zijja kwejjako zitya dirwe baali baganya otusasula olwokubanga tetukiise mu palamenti singa basasula talking allowance si sitting allowance kubanga zentebe tuzibugumya noga nti engeri gyotusiza ebirowoozo byo ebyabantu bakutuma kufa tukusasula bwe tukusasula singa sente za bannayuganda zejjako ku akawunti yaffe baagala kubuza dirwe zaali zejjeeko ne ziddayo bagiyita trip nti ogenze bweru nti accountability bwoba togikoze en accountability bagikolera luddawo kubanga wali kugenda mu tenti gye bagenda okukolako proclamation nti parliament etuddeawo ekyo kiggwe ye bannaffe abaffe njagala obabuuza parliament ya uganda yatuula wano nejja ekkomo bagiyita ekkomo egirimiti nejja ekkomo ku myaka egy'omuntu gye yeesimbirako ku bwa pulezidenti ne beekubira enduulu mu kooti constitutional court omanyi weetuula naye olwo yatuula Mbale mu Kampala wano bwe yali etuula omulamuzi yali agikule oba yali owunyiddolo yagitwala Mbale abaawaaba n'abaawa obujulizi nga noono mwali gye baamubuuliza oba miliyoni 2 yazizaayo nga tazizangayo lwaki teyagaana kgenda Mbale session ya kooti nga tekuliko na allowance yatuula luddawa Mbale kyokka ate nga bawaabye luddawa Kampala kyenye ekiri mu kutambuza entuula zino nga bagaa nti wali kooki omusawo gwe yali ansala gwali munene nga eggwanga lyonna ligulindirira bagaa nti okuteeka mu Kampala guyinza okuleetawo obunkeke n'abantu balemesa okukola emirimu katugende e Mbale kyanjawulo kyenye ekyamaanyi leero bulijjo osoma amawulire wano lwe baweerayo Namugongo ki kikutwala Namugongo n'ogasomerayo naffe twalina barometa jinja embeera yali ejinja waliyo embaga ya mwenemu kugamba waliwo ekisikirize era bw'oba osoma amawulire wano oba waddembe gwe kennyini okusoma amawulire agafudde ewekiteezi agakola ki naye tokoma ku mawulire bano ge baasase oba oli mugasoma wakati n'ogamba naye katweyongere tufuneyoko omwanyinaze Namakumbi atwongere atunnyonnyola ebiriwo n'agenda wali live n'atandika n'okuinterviewinga abantu mu mawulire ate nga mwagasase edda lwaki baagala kulowoozesa abantu nti palamenti ekoze kive okutwala palamenti mu mambuka kive nze saagala kgenda ku bukyayi bwa National Unity Platform bwerina eri abakyoli tebakiyita kive sayolo kitwala kive bawakanya okuyiwaayiwa ensimbi y'omuwoomusolo ng'empeereza ekyali eyamunguba mu bitundu gye mugenda nga bagamba nti senga mu kitundu ekyo okugeza mu bukiikakkono bwa Uganda wali ogenzeyo Honorable Kabanda waliwo ku bulwadde bw'ekinyanya mutwe waliwo n'ebifo ebibaali baguddewo kubagamba ebyali biyambako okujjanjaba abantu abo n'okuzigira byaggalawo olw'empeereza ekyali eto nga basomera nti sente zino zandibadde zikozesebwa mu ebyo okusinga mu okugendayo ne muzikozesa egenda okutuula eggulu tekugenda kubeera kunyumyamu bunyumyamu okimanyi tegenda kubeera palamenti era bigenda ku ansad nebinayisibwa palamenti eggulu omanyi nti biteekebwa mu nkola wadde okimanyi ekyo palamenti gwayo etuddeyo yes
okujjako ng'omuntu gwe walonda eitha mujega oba gwe mujega nokkiriza akulimbe. Tuli mu katuubagiro. Ssemujju yabadde ayogera awo ensonga nenjiwuliriza n'agamba bano abasajja ayinza n'okwagala kakati okimanyi nti no Honorable Ssenyonyi bulijjo akayana nti tebamuyita mu commission. Obadde okimanyi? Muteesa ebintu nga temumuyise. Kati bamuyise ku lwo egenda kutuula ggulu. Ku lwokutaano mwana w'omusana ku lwo parliamentary commission emuyise leader of opposition balina okubeera bamuyise bulijjo akayana nti tebamuyita naye gati bamuinforminze formally bamuwandiikidde ebbaluwa togirabye ku bibadde ku NBS naye gwe TV yo gyokolereko agamba bamuguddeko tebakiwandikidde mu budde baguddeko mu gwe. Amateeka gaffe tegaliiko bayinza n'okuyitaka nti jangu enkya parliamentary act teriiko nti baba muyise ku lwomukaaga nti ate ne ku Sande mutuula kati bamuyise ku lwo eggulu waliyo parliamentary commission kakati bagenda kuteesa ku bintu ebikwataga ku palamenti n'ebirala kakati bagenda kuteesa 1.7 billion oba kuki oba service award endala kati bamuwa ne baziteeka ku akawunti ye nga taliiwo aga nti ze saaliyo bagenda kuteesa ku bya palamenti ngazizaayo ngalo yazaayo kanve wayima mu kasozi kubira nga nkubira ebyobufuzi binyumira ddala. Tubadde mu kaweefube wa kulwana na bya mmwanyi rationalize. Nze nabagamba palamenti nga nyina omukisa ne bwe beetuula mu ggulu ngenda lwesigenze eggulu constituency yange bwe bagijjawo electoral commission manyi ennaku zino byekola eri mu kugattagatta n'okutemaatema ebitundu birina okwawulayawula kusinziira ku population. Egombolola y'egindi bagigase n'ey'egindi era ono omukyala ajja kubeera takyakiikira gombolola emu gatta bbiri oba oli awo nti Kampala yonna nga bwe yali nti Nakawa twagigase ne Nakawa endala toliiwo kuwakanya toliiwo weegugunga. Palamenti ze ne bwe beetuula muti bwe nsobola okufuna akakisa akagenda ngenda kati baleeta ekyemmwanyi mwagadde kusembeza empereza ya palamenti wali mpereza kyeje simanyi naye kati baleeta ekyemmwanyi. Omanyi nti sipiika wa palamenti alina obuyinza obutagambika asobola okwamendinga order paper awo ng'ogyeko eno gye mwalabye. Lwaki abantu abamu balowooza munoonya kalulu nti mukoze gundi ndala anti gwe bw'oba oyagala kuwakanya kyakalulu jangu obeerewo kati baleeta emmwanyi ne baziwa peneti nga muli ggulu nga bali ggulu. Ekintu ekyo ekyemmwanyi ffenna tuli babaka ba palamenti nkulayirira omuntu eyakizuula nga kiyiseewo bamuyita Dr. Abedi Bwanika kyali kigenze yakireeta nti kikyamu yakiziikuula naga nti bannange kyemutannamanya kii kino nti ne tuzuukuka ffenna kakati gweotunuulirawo dda pepa ebiriko olukangaga mbirabye wano nga sirabako kigira bwe baja mendinga kubanga komiti za physical infrastructure zibadde eyo Shamimu wange musensu zibadde eyo nga zitunuulira enguudo zitunuulira ki batunuulira ebintu ebyenjawulo naye nze nga maliriza nze obukyayi bwa National Unity Platform bweyina eri abakyoli mbumanyi nedda Speaker wa Parliament bwe yalwalira Seattle Honorable Kabanda nnyonnyola ng'onnyonnyola ensonga mu butuufu bwazo kati lwaki tebaagala kubanga era Gilbert Oulanya gwe baawa akakiiko omanyi okwewala nakuli wano mu baganda ba wano kyekibagana okugenda yes because program ebadde yakutwalayo kimuli nkutadde kati beekalakaasa Oulanya afiire emundi tolina bw'oyinza kulinnya eri Gilbert Oulanya olaba atagenze abafudisa abala betawolo okyanisi abadde avuunulira sipiika Gilbert Oulanya abeera kuba muganda wa wano nga yabajemedde n'agenda singa bamugobye edda singa bagambye nti wankwe abakubanga muganda wa wano so singa tewabadde mugenda ku ntaana ya kutwala kimuli babadde bagenda oba badde banoonya cause of kozi ki kanve wa Imam Kasozi palamenti yaffe eno kinnyo nnyo ekigaa nti katutambuze parliamentary sitting ezo zive mu ggulu zigende e Masaka zigende e Mbarara
mu Kulaani Katonda yagamba nti ba'udhu billahi minash shaitani rajim wattaqu fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa fa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Nti mutye yatwewaza mutye embeera erimu efitina n'obusambattuko bwebeze terumya abo bokka abagibaddemu naye mwenna abakitambulira mujjukire Katonda bw'asalawo okubonereza abonereza nnyo. Kati byemu byentandise okulaba n'okuwulira kyannaku era kyova olaba ndi mubagamba nti palamenti eyo bagisale esigaze abantu 8 tufune abantu nga tebagenze mu katale nga bagenze kuba mu katale buli muntu yenna agenda mu katale. Ekirowoozo kyo ababaka bakendere ekirowoozo kyo palamenti bakisigale 8 era ne bamala basigala 8 nange nesimbawo. Ate nti ffe tusaba constituency teryasaba kyekiri kyenkugambye obweddola nkoze bulungi akiddiŋŋanya ennyo abannuma beebo ffe bebalimba naffe netukkiriza bakoleki ne bazanyira ku bwongo bwaffe. Nalaba kasooka basalawo ekintu kino nzize ngoberera nevyu kati olaba ono ye yakimalidde agaye nti lwaki nupu ewalonaki ekitali kituufu naye akimanyi nti si kituufu naye akyogedde ate bwakyogedde olinda byamukuba ekifaananyi ndowooza n'okuweereza aweereza kakati la ilaha illallah mali njagala okuwulira tekavudde bulungi olinde kakati ebigenda okuddirira byebyo kati ate oli bwabiweereza oli edda twajjanga netwogera ntujja naye kati oli bwabiweereza bikalubirwa okubisiimulayo ne bwayagala ayinza okulwanagana nabyabisiimulira ebikola ki ebikyavaayo nebisigalayo kubanze lumu bampayiriza nti ngenda kwesimba okuba pulezidenti mu mwaka gw'2010 nakati mulwenteekamu erinnya lyange nga nsanga bagambye nti nembugongo sikirowoozanga nako okitiira naddala asikitya nesikirowoozanga naye ogenda kwesimbako bwa MP singa babeera 8 bwebabeera 8 nja kuba olumva manyi nti ngenda kutandika okuvuganya n'abantu benteeka okuvuganya nabo si kwonoona biseera byange. Kati nalaba nabali ne batuuza olukiiko era ne baagala oluusi abamu baayagala okuvuga ngaono kyavuga olwaleero waliwo ayogedde nti temunoonya bululu oba gwokyogedde ekyo okwo kunoonya bululu naye nga babunoonya ku bantu abatalina namazzi gakunywa mayonjo naye bwe babagamba ekyo era ngaga nti nebaga nti bagenze kujja wano bwe banajja expenditure kamanda akugambye esente ze bamuweeredde e Kampala ez'ekisulo teziriimu bamupangisiza dda era bano bebayita basuppliers ba palamenti bebakola kubiri embaka yesasulira ekiwulidde ebisinga ekimu ekyo ate nekyo ngenda kukivuunula lwakifaanana bwekityo bamuwaza Sheratoni n'agenda mu Ggookulu olw'embeera mwetuwangalira nolwekyo kati naye se wamanyayo omukulembeze nze ni mukulembeze kyekisooka lw'omusana. Ekyokubiri omanyi kye nasoma sociology ye science of people. Sociology ye science wa byonna byonna byemusoma physics oba chemistry sociology wabyo sociology ye science wabyo yanoonya erinnya ebyo naye yalimba yali mulimba naye naffe netukkiriza go nolwekyo obuzibu bwonna bwentunuulya bino kati era debate emu yaga nti esente ezo baaziyisa dda mumbalirira etegedde
singa tunuulidde ebintu byetuyiseemu mu mwaka gumu ne bwe baali bateekateeka kino kibeere bwe kityo amagezi gange gaŋŋamba gano gange nti waliwo okutujja ku mulamwa kati omuntu oli owa bulijjo gwe muyita peasant era bw'anaalaba nga bempi babadde bangi mu kitundu kyewaabwe ng'akola ki nkumenyera ebintu bibiri eby'amaanyi ebyali e Uganda wano byosobola kati okunoonya obuwufu bwabyo n'otalaba ekimu bakiyitanga kyogamu ab'emakindye ne babaga nti tubakoledde ekkubo okuva ekibuye okugenda emunyonyo ekyoja lwali lugenda okutuula kakati olwali gitayo eryo ekkubo teririyo eddala lye baakola ogenda okuyita commonwealth woteri yali olwedde weeri ekirala kye baakola eriyita ekkongi eryo lyo baalizeemu buzipya nebala emyaka egyakayitawo kati kyekiri kyenkugambye ebyo byonna mwebatubbira abakulembeze African leaders commit the same mistakes. They cheat the people they did. Nolwekyo teri mukulu gwonna gwolaba ku kakati nze sigaana ne bwe baagala nga bwagambye ne baagala okukitwala anywhere I wouldn't mind naye baleme kulimba bantu nti okugitwalayo kigenda kukyusa embeera yaabwe nga ddi buuza abeerweru eweeru si gye balwanira embeera y'olweru yakyuka nze saali wa Luweero finally nasenga Luweero babawe minisito yakanyigo keeruweero ate nebayamba ki issues ensonga zino si bifo era kirina okugamba nti okuweereza eggwanga lyo oteekwa kubeera muki mpulira nabaga nti oba oyagala kuweereza eggwanga tugamba palamenti sigala wano ojje wano otukazenga otwetegekere bulungi otukaze nabano bakazi ojja kgenda okulaba ngaoluusi byobajjeemu biyambye otherwise ojja kgenda oli olwakubuuza nti sibabagwa baali basasula kwogera twakimanyi nti ku bantu 5 aboogera tebawera 100 ne bugenda nononya abantu 5 aboogera tebawera 100 era bonna boogerera ono kyakugambye nti singo nti era ku challenge ziragama mukateekeho tukalabe naye ku madaala ga palamenti tulaba abantu bangi ku madaala ga palamenti mu nkubo za palamenti nga bonna boogera ate boogera by'amaanyi naye ebbaluwa producer gambye agifunye ya leader of opposition gye yawandiika nga ayanukula yiyo ng'agiraga bannamawulire gye yategeeza nti anti agambye eyo tebagiraga awo ku mawulire bagiteeka ku tebo ne mu palamenti lwakuba nze saagadde kutabangula mukulunga yasooka kugiwayo ne mu palamenti kyali tebodi negendako kwansa ekiriiko kakati ekyo okuva lwe yakyogera obudde bwange sooka tujja kudda yasooka kugwejanjira mu palamenti bakyogedde mu palamenti emirundi n'emirundi kyenjagala okutebolinga ebbaluwa byanjawulo kasukerekera imaamu obudde kyembeera erimu ki yegonde gyenkulambye naye kyendawumaliza nakyo mu bino byonna byemulaba ekitiibwa nabbi muhammadi emirembe n'okusaasira ye yagamba sahabe mwe anyinya nagamba nti olunaku lumu nabbi yajja n'ayogera ne tuwulira nga emitima gyaffe gikankanye amaziga ne gatujja ne tutya nnyo nnyo ne tumubuuza ekibuuzo bwe bamubuuza ekibuuzo n'abagamba nti abali wangaala ennyo baliraba embeera ez'enjawulo naye abalisobola okuvuunuka ekyo be balyekwata ku bino ebintu bibiri ekitabo kya Katonda ekitabo kya Katonda Kulaani n'enkola yange n'enkola ye kati olwaleero ffe abaaliwo ng'abantu bava e Tanzania twali bakulu ne tubaawo ng'abantu bayiiya okugenda mu nsiko twali bakulu ne tubaawo abantu nga bali mu nsiko twali bakulu ne tubaawo nga baakava mu nsiko ne tubaawo n'olwaleero
byetulabye byewuunyisa. Kyova olaba ebibuuzo ebimu bwe bijja abantu beeraliikirira ne tweraliikirira era bambi tuli wano twogera buli oyogera ekyamaanyi bazadde baffe abamu eri beeraliikirira ennaku ezo nali twafiirwa maama eyo emasaka nengenda okuziika kojja omunanga nti mwana wange oluusi otweralikiriza nemugamba nti teweeraliikiriranga na mulundi nagumu kuba ebyo ate bwe weeraliikirira bwekinafuuka public kyotya lwe wagenda okukikola naye bwe bateweeraliikidde tebajja kukikola. Ekyokubiri nze mmanyi akola ebyo Katonda bw'aba takkiriza kubanga seetaaga kati Haji Katamba yaliko headmaster embulire enkoma n'abeerako vice chairman wa LC5 e Masaka eyo kiwulidde yagenze Makka yabadde yatuuka leero enkya n'afa yatuuka leero enkya n'afa n'emikolo gyennyini egiri gindi yali yagenze teyagikoze kuba yasookera Madiina tulambulayo bulambuzi emikolo gibeera Makka naye yakoze eki n'okumuziika baamumaze dda. Nolwekyo bino byonna babituleeta byakuwuddiisa bantu batuwuddiisa naye mu kutuwuddiisa nga bwe ŋŋambye ekinakuwaza kyekyo naye tetulina kyakukikolera tusigala nga tujja ne tukyogerako. Kati ababyogerako nga bawakanya njagala tubyogereko nga tuli sinsiya n'atwala aleme kugamba nti okutwala olukiiko eri kugenda kukyusa embeera y'abantu beeri tekisoboka. Okukyuka si bwe bakukola. Ekyokubiri n'akiwakanya aleme kugamba nti nno sente za muwi wa musolo ze zimuluma nazo nedda kuba zonoonese wangi ne batavaayo. So awakanya lwa nsonga bonna byabufuzi akkiriza n'awakanya byonna byabufuzi bonna bali mubyabufuzi bazanyira ku bwongo bw'abantu abatamanyi. Kyova olaba mmaliriza bannange ennaku zino edda nali bwensanga omuntu atamanyi nga mumusaasira nnyo n'ennaku zino mukwatire ensaalwa kuba yeesiimye talina kyamanyi bw'agenda mu buliri yeebaka obudde ne bukya bwe baleeta emmere oba ewooma tewooma bw'alya yakkuta naye gwe ne bweba ewooma nga omanyi bino bye twogerako bano bagenda okwogera emmere ogikutte bwoti oba wakagituusa wano ekirowoozo ne kijja oba ogenda kutuuka wano ne kyeyongera ogenda kutuuka mu kamwa nga ewoze nga tekyawooma n'okomaawo naye ye ebyo taba nabyo naye gwe amanyi awulira nekubira ne mukabanda byayogera tosobola. Kati bw'ova wano nodda mu buliri tugenda kuva no saa 6 tutuuke eka 7 Mungu bwakuyambako 7 8 9 10 n'omala ovaayo bwoti oba ogenda kufuuyisa n'otandika okulowooza bino toddeyo kwebaka mpaka enkya ku makya. Kati bwe buzibu tekatyabaga mwetuwangaya. Kyenjagala okusaba bino byonna tubivaamu tutya olw'obudde bannange bogereko buli munnayuganda wooli weezuule obutandika okubuuza nti mu nsi muno kiki ennyinza okukola. Kino nkimaliza jo nabadde nva ng'akikolakola kikutereeza buli omu yekube mutoki tewetaaga kubeera mu kifo jo nabadde nva mbalala tena sente zakulirira abantu ba Lubigi n'ekiteeze gavumenti erina sente zakukola nguudo kati zino ze za palamenti zivuddewa Honorable Kabanda zayogeddeko zibabawadde nedda ogenda okuteesa zigenda n'okumala ebizibu by'eggulu ng'ogyeko ezitutwala mukulu Zambaali omukulu Imam Kasozi akugambye nti Katonda abonereza. Katonda abonereza bulijjo nkugamba Psalm 70 verse 4 Katonda w'amaanyi wakisa atakwongereddeko ekirala kwebyo bibiri abonereza. So bwe tubanga twogera ku bintu ebikwata ku bulamu bw'abantu manya waliwo ebiseera by'okubonerezebwa. One, Parliament yatuulako Arusha ku nsonga za Uganda yatuula Arusha neyoona ne President Professor Yusuf Kironde Rure
parliament yali mu exile si ya Uganda simwe muva Rugumayo neyo Somalia etuula Kenya simwe muva Rugumayo si yekka ne Museveni ne Paul Mwanga military commission kamugende kumpola lwaki watugenda mpola byonna byogenda mbali yala kujjukiza obadde tugamba Korani kyeyagamba nti abaaliwo ne babaawo kati nga bakyaliwo bantu balabye kubingi era byabadde akunnyonnyola kyogere mu Larabu kakati sakikutte anenge gyakyogedde so baatuula Arusha ne balonda pulezidenti wa Uganda ne bamulangirira mu Tanzania wano mu Buganda ne bakuba bagita amazina ne bazina amazina bwekuba ngoma ne bazina amazina Parliament yatuula Kololo neronda speaker wa Parliament ekyo kimu kakati wano New Vision September 25 2008 Parliament yatuula Masaka ng'agikubiriza mukulu Edward Sekandi but Uganda wetuli wabwo nali mpuliriza omwogezi omu Uganda wetuli Kabanda atumye Charles Romshana je wa Kabanda bwakubidde nti atwaye Romshana wa Kabanda tamanyiyo agenda okunvuga okuntwala nange gwatwala nange sikoze eki nange simanyiyo naye tuli mumuruka tugenda wa Kabanda maybe faith joina tujja kufuna owa border tandika okubuuza that's where we are now waliwo ebitandiseeyo ekisooka bagenze ku ntaana eyawolanya but abagenze ku ntaana yawolanya tebaana bakugenda ku ntaana y'abaana kasasiro be yasse wakitegere nti mu Uganda kasasiro yatambudde netta abantu netta n'abaana wakitegeddeko nga tewali musisa just kasasiro yatambuddemu but the same parliament yasinkana abakyala abeera kasasiro eyo nga tebabasasula just kujeera wano tetunakwogera ku bagitwala eri ebeere ku musozi nga tebakola ki nga tebasasula kati tebanabana kulowooza ne balagira basasulwe tebanabana kulowooza ku ntaana y'abaana awo abakasasiro beyasse tebanaba kukirowooza kyabadde akugamba Katonda abonereza bayinza kuba na mukisa nnyo okukomawo ne batuuka anti abonereza Bible egamba ziri basanga na mutulo kiri bwatuka ne kibasanga na mutulo nga muli mutulo. Now ekirala Northern Uganda eyina ba speakers abasuka mu abafu oyina Olanya but oyinayo ne Ayume because tebagenze for actually bagenze for the whole of Northern Uganda moyina West Nile lango achori West Nile wenna very good so oyina Ayume yali speaker of Uganda naye yakola ki naye yafa ne mutabani wali mu parliament mutabani wali mu parliament no Olanya nali muki naye mu parliament but MPs tebagenda ku ntana ya Ayume naye yali speaker. I'm not talking about other leaders. Mwetuyina Idi Amin Dada, mwetuyina Tito Kero Lutwa, mwetuyina Dr. Apollo Milton Obote. Abo tembalowooza ako. Tebagala balango. Tembalowooza ako. Anti byatuse byabula. Kakati mukyabagenda okulonkinga kyebasanyukidde kulwa Olanya is Radio Omoro FM. Ya mutabani Olanya. Mukulu Kasozi omanyiko Lukunjiri ndooza yunonya Kibalo Hospital edwaliro St. Charles Rwanga St. Charles Karori Rwanga Hospital but we call it Kibalo Hospital. The edwaliro yetuyina by the way literally mu region yonna now other than Mbarara erimwenyamu
of course katuwazeewo endala awo ishaka but ery'eddwaliro libeereddewo abantu simanyi nanyina idea Catholic Church but even mu Catholic Church wabeeramu an individual oba yali priest oba yali whatever it was but ayaleeta idea eyo really yasaving abantu kakati mu kujjukira Oulanyah chemulowoozezaako is not because muyinayo Saint what la Cho as a hospital naye simanyi yaani edda abakansa bonna we nakulyanga gye babatwala absolutely naye simanyi oba yazambali yaleeta ekirowoozo ekyo oba Kabanda eriyo ne Odeke Center obaali bajjanjabira emwomoro obaali bajjanjabira very good but mu byonna bye mulabye kulowooza kw'Oulanyah is an FM omunakubira omuziki kakati mukulu Museveni agenda kwogera eri parliament simanyi obadde okimanyi is one of the special guests abagenda okwogera eri parliament but parliament ejo agenda okwogerera ggulu awo bali nga mukulu Museveni bw'agendayo mu biseera bya Joseph Kony bamukweka mu balakisi there was fighting nga LRA erwanira ku streets kakati nga abantu bava mu byalo ne bajja ne basula ku streets obadde okimanyi they used to call them Rogers anti mukada abaddewo wano kyagala ojjukize so question eri nti tukoze ki mukulu Kabanda Uganda kutadda eyo gye yava to resolve conflicts because jonala byamaje gabadde gali mu kuddukira ku byemyenge kasoma something eyo mu Kasese but tetwogera ku mass graves eziva mu maje eno mu northern Uganda generally conflict ezibadde mu Western Nile ba Moses Ali ba Muzee bani ezibadde mu Acholi camps ezabamu IDPs for 20 years obwana nga bufangobwa obwafiiride ekitezi. Are you going to reflect on it? Of course it's a big achievement nti parliament esobola okutuulayo, but are you going to reflect on that? Nekyo ng'okubira nyambako kati kino kigerere ku ggwe mu abaaliwo nga mukola constitution. President ayogerako ddi eri parliament gw'eggyeko ekya state of the nation address. Kakati wano mugamba mu Buganda Kabaka yasiimye. In other words, it's not a constitutional requirement. Mu democracy, the president, it is a constitutional requirement. One right. Ayinawo olunaku lwajja okwogera naki? Inako olunaku as a right. Yes. Wajja okwogera ne parliament. Because he's not a member of parliament. But parliament esobola okumuyita. Oh. Parliament, because you see parliament is the supervisor. It can require him to come and explain. Oh, ayinza okugisaba nagamba mbadde nsaba mbanyunyule ku nsonga. Ng'ensonga emuluma. You know, the other way around. Naye ebintu bireke. Kakati, so tukoze tutya okulaba nti tetudda mu conflict. Now, oyinayo issues eziyinza okutema cut off. Kusarako oba okutemako. Yes, northern Uganda ne Western Nile. Because twali musiye waliwo ne idea one eyokukyusa erinnya Nile Republic. Nile Republic ntobuuza and your citizen shall be called what? Nile Pacho what? But bwetwogera Kapakwachi in the bridges olwa Pakwachi n'olwa Kaluma kati olwa Kaluma tebali kukkirizako biroole n'olwapa kwashi teruyina kuyitako biroole naye babikkiriza bitambule. So we need Uganda weeri n'ebyowuli ebiri mu Congo ebya Sadaka gye wawulidde amagye nti galwana na Central Africa tewagawulidde UPDF ng'erumba eri mu Central Africa obuwuli ebiri mu Sudaani. We need a deeper reflection ng'eggwanga kulaba nti tetudda mu crisis mu conflict mukulu kaso kyabadde akugamba of course nga n'omukono gwa Katonda mweguli
because tusaanidde okubonerezebwa For God and my country. n'osanga wagenda kubeerawo olunaku nga Kagende- pulezidenti wa uganda bamulondera mu tanzania Gotadde kanve honorable Betty Namboza olutuula luno lwe mututte mu ggulu okutuusa empeereza ku mutwawazi tusuubire nti ababadde babonaabona n'okuweerera abaana byonna munaabyogerako biri ku lukagagalo mugenda okuteesaako nti ababadde ekisooka balina bw'otunuulira order paper ey'olunaku olusoose weebuuza palamenti yakyadde eggulu oba palamenti yatudde eggulu kubanga ebyo ebintu bibiri byanjawulo amateeka gawa sipiika obuyinza nti asobola okulangirira ekifo kyonna n'agamba nti palamenti etuulewo negenda mu parliamentary business nga bwekola bulijjo alangire mutoole empebe naye ne wabaawo